Abaana abawala abatandise okuvubuka babakuutidde okukuuma obuyonjo okwewala okufuna endwadde ezivako obukyafu ng'okubulirwa kuno kuweereddwa abayizi b'essomero lya Kiwate Church of Uganda Bannalotale ey'Essonde bwe babasomesezza ku ndwadde ezivako obukyafu omuli kookolo wamu ne infection. Akulira ebyobuyonjo mu ssomero lino ayogedde okusoomoozebwa kwe basanga. Okusoomoozebwa kwensanze ebiseera ebisinga abaana bange bano batandise ensonga z'ekikyala ez'okugenda mu periods. Ebiseera ebisinga babadde tebalina bintu bikozesebwa bimala. Neesanga nga yazze na kintu kimu bambi omusaayi gumuyiseemu n'adduka nno gy'oli ng'obedde olugoye olwonoonese n'oyiya amagezi oba olina kaleeso n'omubikkako. Atwala essomero lino Sanyu Florence ayogedde ku muwendo gw'abayizi abawala nga bwe gukendedde okusinga ku balenzi nga kino kivudde ku baana abawala obutaba na paadi ekiviirako abamu okufuna embuto ze bateeyagalidde. Tubadde n'obuzibu bw'abaana nti buli abaana bwe bagenda mu mbeera zaabwe ez'akasambu population ekendeeramu olw'embeera enzibu ze baba bayitamu. N'ekirala abaana baffe bazadde baabwe abasinga baavu nga tebasobola kubagulira pads ze basobola kukozesa, so abasinga bakozesa ebigoye. Rachel Nabumba owa Girl Initiative for Better Education and Health asinzidde wano n'abagulira paadi ekika kya reusable empale ne sabuuni n'ebirala ng'ono asiimye Bannalotale okudduukirira abaana abawala. Bakoze omulimu munene nnyo era tubeebaza nnyo olw'ekyo kikoleddwa. Abaana baffe mu kyalo eno batawaana nnyo, oluusi tebaba na byakukozesa. Ekyo kimugaana ogenda ku ssomero okutuusa lw'anaamala ennaku ze ng'amaze okutereera. Ate oluusi bwe bajja biyinza okumusanga mu kiraasi awulira bubi, ayinza n'obutaddira ddala ku ssomero. Pulojekiti eno baakugitwala mu maaso okulaba nga abaana bayambibwa okusigala mu masomero kibasobozese okuba ab'omugaso mu maaso. Judith Nalugwa yakusakidde guli eno Bukedde TV.